kakati still tukyali mawulira gayise mu weekend Haji Naduli ono nga presidential advisor ate ngono kigambibwa mbu yali omusawo w'ensaasi owa NRM era yali mutabaganya nnyo ku kye bayise 10-point program era n'ebintu bya Buganda bamukazaako lya Kasaka bwe twali mu Kasaka we baatuula nga bateeseganya ku nsonga za Buganda nti singa tuba tuwangudde olutalo luno Kabaka alina okudda Buganda erina okuddizibwa ebintu byayo ebyali byagijjibwako Kawenkene Obote ono amanyi bingi ye agambye poliisi lwaki mulemesa abeesimbyewo okukuba enkuŋŋaana zaabwe tetuzzeeyo mu byatulwanya ebyatutwala mu nsiko kubanga ono yali omu ku basajja abalwanya baali mu nsiko newankubadde yakolanga emirimu egy'enjawulo gye nkumenyedde naye ate yali musajja mulwanyi era mukwata mundu oba ntegedde kakati akugamba omusajja muleka agenda anoonya akalulu adde waka lwaki omulemesa buli bw'omulemesa oyongera kukozinga butabanguko oyongera kubeera ng'oteekawo embeera abantu okubeera nga balagamba afuna sympathy kye tujja okugamba ibambi ne wano bamuganye kiriza obagaana ne yali tamanyi nti Kyagulanyi agenda kubeera muyiganga kwolwo yakitegeera kwolwo yakitegeera nagamba abadde alina nakubeera eno bamuganye ebintu ebyo bye mulaba abantu bakolera Kyagulanyi Besigye baabimukolerako ne Mwai Museveni baabimukolerako nze I remember Mwai Museveni yagenda ndowooza okuwamba nga n'emyaka ndowooza nga 5 awo ntandise okutegeera nga n'emyaka nga 5 awo ntandise okutegeera naye nga bw'aba anajja wano Egombe kuba yajjanga nyaawe Egombe awo ffe tuli ba Nansana municipality awo edda ebiseera baali bakyagiyita Luwero Triangle ng'ajja ku kisaawe ky'Egombe ng'ajja Bomo Mubalaxi ng'agenda e Luwero kati oluusi ng'ajjira mu Santana ng'avuga oluusi n'ajjira mu helikopita naye nga abantu kyabalumanga nnyo baategeeranga nti Museveni agenda kujja ne bamulinda ku ttaka n'atajja n'ayita waggulu mu helikopita nga kibaluma nnyo kubanga baali beesunganga okumulabako era lw'anaayita wansi nga bakuŋŋaana ku nguudo okumulinda bamwerabireko pulezidenti waabwe omulungi omwagalwa nga bw'olaba balinda Kyagulanyi talina bantu baatambula nabo Kyagulanyi yava e Kampala n'emmotoka 5 ezirimu abantu nga mwe muli n'abamawulire nga neyiye mwogitadde oba ntegedde wabula abantu abo abasanga gy'agenda nga bwe nkugambye nti bamaama baffe n'abalala baalindangayo Yoweri Kaguta Museveni ku kkubo bamulabeko omulwanyi waabwe omununuzi waabwe ng'anaagenda mu bitundu eby'enjawulo nkugambye Egombe yajjangawo nnyo era nga bwe batamulaba nga kibayisa bubi oba ntegedde kitegeeza ne Mwai Museveni yayagalwako nga bw'olaba Bobi Wine oba Besigye nga bwe yayagalwako naye n'ayonoona ekiseera kituuka n'oyonoona abantu ne bakukyawa bw'aba si yayonoona baakola nabo baakozesa bayawa emirimu ne bayonoona abantu ne bamukyawa ku lw'abantu abo oba ntegedde ne bamukyawa ku lw'abantu abo kitegeeza ki nti oyagala oba toyagala togenda kukyusa bwagazi bantu be balina eri Bobi Wine. Bobi Wine kati ne bw'omukuba amasasi bw'aba agenda okufa n'agamba kaakati mbalekedde omuntu Yesula Ssenyonga n'akutuka nze ngenda okubeera nga nze ntuddeko emmandwa oba oyagala oba toyagala era nange mba nja kukyonyesa mbeere n'abantu bwe batyo nga bw'abadde nabo oba ntegedde
tukize tugane omusajja yagamba eyakyogera kakati atali mu kukaaba bamugamba okkiriza ogende obeere wansi wa Kyagulanyi ko yembwe Lubaale bw'abanga akutte mwana muto mu kika era gwe mulina okugoberera naye kakati ayagala kuva ku nkiiko za Lubaale za Mmandwa olwedde empewo zaasiiba Kyagulanyi ate gulaki sigwa oba ogoberera oba otegedde ali mu kubandika mwoyo. So mu mbeera eyo tusaba security mukozesa obwongo. Nalabye omusajja nga afiirawo bagoba Kyagulanyi bwe bamukiika emmotoka ogenda mukozesa accident ogenda kufunamu ki nga gwovuddemu okufa kwe gwosuubidde awo oba ogenda kuvaawo. Nze nababala ng'ekinene nnyo mulinga abantu 7 nga ku 7 okwo 5 be balina emmundu 2 temulina mmundu. Abantu abo singa Kyagulanyi abatuuseeko obuzibu bwonna oba akoze atya basobola okutandikawo olutalo from there and then olugenda okutabangula eggwanga lyonna ofiirewo ku spot bakuteeke mu mawulire ne famire yo nti mwe musoose okufutibwa just lwa kintu kwagala oba kukola linnya kwagala kola linnya naye nga erinnya olikola mu bubi erinnya oligezaako dikola mu bubi. Therefore twetereze olusi nabadde ndaba ka video ka President Museveni nga atambula emmotoka ze zonna abanyi bagamba yaweebwa olukusa okusinza ku mateeka agafuga ebyokulonda yaweebwa olukusa okutambula ne gadgets zonna z'abadde akozesa nga president wa ggwanga zonna namulabye nga emmotoka ze zijjudde kubbo yonna agenda awubira abantu mu kavidiyo akakalu nga temulimu bantu nga yekka yayo nga n'abantu tebamuliiko bali ku bintu birala nnyo. Kiraga ki? President tosoma bipande. Can't you read? Wano obadde okisulira onogamba naye tusooke tulindemu okugenda mu campaign zino. Kampe mutabani oba kampe gundi oba nze nkivuddemu kandekere bana bali mu lwokaano bagire bwe bati obupande tobusoma. Abantu abo tewaliwo abawa ssente bajje ku luguudo beereeta bokka era abo baba nga bakulimba mbu bantu bajja kale olekwera nga otambula nange kyatambula nayo embeera yonna eya bulijjo obulamu buli butya embeera eri etya tutambula tukuwa amawulire empozi ate nga begatambudde tusooka ne tujjayo aga weekend begabadde tulyoka tuddako mpozi ate nga begatambudde olunaku olwaleero. Mulaba kasookedde Sseggona alema kufulumira ku lukalala lw'abagenda okugira nekifo kye ne bakiwawa Lukagga ebigambo byayogera mutwalo yatuuse n'okulangira ssente z'abadde ateekayo ng'asonda. Abantu bagamba abadde ateekangayo 2,000 yala yagambye alangira abantu 2,000 mbu constituency ebadde nga balinamu okuzimba makyaki mizikiti mbu abadde nga asonda bingi byazaayogera. N'agamba Bobi Wine nga bw'atasiima yamukolera bingi nnyo yamujja mu kkomera Nalufeenya yakola atya people kati mbagamba kino oyo omukulu ye yakolanga yali alinnyisa bargaining power ye eri abakungu bakolera oba ntegedde eri abakungu bakolera. So kati byonna byewakola byali tebigatta ku fayiro ya Kyagulanyi nedda byali bigatta ku fayiro ga omusajja wa tabu oyo omusajja wa maanyi naye abantu mukkirize babakooye muyitiriza enkwe abasajja babakooye abantu babakooye abantu kati beetegeerera abantu kati bakuze abantu basomye
abantu balina ebyetaaga ebirala balabanga mwe temugenda kusobola bibatuusaako olw'ensonga byabalema mubulizabulizaawe muti you know kati abantu bagamba no nedda that cannot happen so in any way tubasaba mu mbeera yonna tuleke kubeera nga ate tuteekawo nnyo ate simanya biki kuba jjejjere bwoyo sooka otuule nebyogamba nti weesimbawo ojja kubwa namunigina biveeko kuba bigenda kuswaliza bwereere bantu bangi banyooma Kyagulanyi oyo nga naye bw'onyooma Walukagga kati but people are going to vote Walukagga bajja mulonda waliwo omuyaayi akola bagita mu radio tugiyita research door to door research ng'agenda akola kituyita opinion polls ng'agenda abuuza abantu nti abeesimbyewo bali basatu tulina Haji Kiyimba tulina Mathias Walukagga tulina ne Sseggona be bavuganya ab'amaanyi gwe olondaani nti nze njalonda Walukagga yakoze opinion polls nga zonna Walukagga akola ki aziwangula ofaayo singa ofuna abantu bo nga tonnayo kya ssente za campaign fine yera togenda nazokya gwe ssente z'okomako zezo za registration oba za nomination na zaaki kutambula mafuta na biki but sending nga tonnawayo ssente za nomination soko okole a research sindika y'abantu basatu bagende mu ground nga beebuuza ku bantu tebabuuza nti obakya apabuuze mwe bamba mulaba ani akikuba bajja kuwaliza sibagambe muzeeyi bwe babanga bali genuine bajja kugamba muzeeyi kiveemu kiganye abasajja bagenda tutwala baveeko oleme kuwaalira nnyo either ogende mu kibiina kya mukwano gwo oba oddeyo mu kibiina kye ky'NUP n'ekisinga okunnuma nti abasajja bano baali bonna wamu Bampuuga Abedi Bwanika Sseggona baani naye bw'oba otunuulidde DF yaganye okuleeta president bonna tekuliko ayagala kujja kuba president basazeewo beesimbe mu bwa constituency zaabwe gye babadde Sseggona akulaga tayagala kgenda Wampuuga baagala akulaga tayagala kgenda Wampuuga Babedi Bwanika yalina ekibiina kye nakyo bakulaga nti ate naye tayagala kibeeramu ayagala abeere mu DF kitegeeza nabo bemanyi enkwe zaabwe diiru zaabwe zirina we zaagowingira baadi ne beeyanika bumwanyi obunfuna www.komalafm.com kuli program music box temuvaawo nzija ku www.komalafm.com kuli program music box atempozi lunaku olwaleero abadde Mityana naye kuva jjo police security bali mu kwezo bana baana ba NUP oba oliawo abali mu bitundu bya Mityana anti mukimanyi Mityana zaake ya commandinga naye okwezo bane kuberanga okwezo oba tajja yita wano tajja kola batya Mityana eyo gye mulaba ntono Mityana eyo ntono toyina bwogana ba muntu ntogenda yita waneno kati mwabadde tamanyi Mityana kanki bagambe Mityana erine kubo limu nga bw'ovudde Busega bw'otyo bw'ogenda okuvuga mpaka oba weta Buswa Bulongo mpaka awo kati either ovuge ekkubo eriyongerayo Mubende oba okyama nodde eno kuwaayiwe woteero ge makubo gokka abiri agakuyingiza Mityana gonna gali bize gonna gakola ki gali bize oba ontegedde
gonna amakubo ago gali bize. Kati njagala ombuulire kubo kiri ogamba Kyagulanyi ayitemu oba lya batalina kuyitamu. So waliwo ebintu bye tulina okubeera nga tukozesa amagezi mazaale tuleme kuteekawo nnyo mbeera oba oli awo yakugamba nti ate kimanya kyaba ki. Omukulu mpozi amanyiddwa nga retired Major General Kayindo Tafire. Abantu abamu balinza okubeera nga bamumistakeninga okubeera nti ebintu byayogera gavumenti yandibanga ate alinga azze ku ludda lw'opposition. Naye lwakuba nti abantu abasinga temwagala biwulira. Wawala Bannayuganda bajja kwongera okubeera nga oba oli awo bamwagala. Yakugamba ekintu kiri mu constitution omuntu okunoonya obululu ate omugaana okubunoonya abululu obwo mwagala abunoonyezeewa. Obululu obwo mwagala abunoonyezeewa. Era bw'abanga abunoonya oyagala abunoonya atya? Nti waliwo ebintu ebirabwako. Mugambye omuntu tugende mu ringi. Mugenda mu ringi mwambala gloves ne elementi. Ezino ezaba amakya. Mwambala gloves ne elementi ne mutandika okukuba. Kati gwe ozze gwoyambadde elementi ne gloves. Olito omukiriza kwambala elementi ate omusibye emikono. Omugamba akubagane n'omusajja. Kati Kyagulanyi kye muliko nti omusibye emikono ajja oyagala ye defending olwokuba nti alina obukodyo bw'oleeta engumi nga yeewoma gwe ng'oyitawo ng'ogenda ogweri ng'abantu bakuba enduulu ogwo nago ate gufuuka musango eri Kyagulanyi. Lwaki weewoma engumi y'omukulu bw'ajja n'aleeta endala n'akutegula n'ogenda n'ogwa muli noba n'ogamba ate kaakati aleesemu ebyokusamba ne weebuuza gw'osibye emikono oyagala akozesa ekyokwedifendinga era balina kusamba kutegula. Kati byebyobufuzi bye tuliko wano mu Uganda Otafiire byayogerako. Otafiire byayogerako. Adde wano nga naka video kenda nga Kyagulanyi yasazeewo agambe nti akankolemuko ku tiizi. Nakola ettiizi ng'agenda adduka mu Busoga eyo bagenda bayimba Kyagulanyi biki. But anyway, avuddeyo n'ayambalira Electoral Commission, n'ayambalira Uganda Police, n'aba security abalala bonna nti buli ekigenda mu maaso mukiraba. Twafulumya road map. Mwe kennyini ne mujja approvinga. Kyenjagala okumanya baba bafulumya road maps zino lwaki tebayita ba RDC ne bayita aba poliisi abo mu bitundu ebyo ne bagibasomera oba oli awo abantu abo abamu tebategera bifa mu ggwanga kuba abamu one tebalina radio nti bawulirize, two tebamanyi bigenda mu maaso. Nze ndowooza kati kyekiba kiddako programu Electoral Commission egikkiriza na buli wamu kwe baba balina okukolera oba baagala oba tebaagala nekyetaaga kati bagatteko abantu abalala abantu bakube bulungi omuntu nga bamukuba kwebuza magezi ita RDC w'omu kitundu n'abapoliisi ab'omu bitundu ebyo babasomere omu kitundu kyamanye nti ku lunaku bwe luti Kyagulanyi alina kubeera wuwo agenda kutambula bwati ne bwati. RDC owa poliisi eveegambe nti bw'anaayita wano security ejja kukyankalanya ayite wano nti kale babikaanyeeko musayininge kati mutuuke poliisi akole birala na RDC bakole birala. Oba kiraba bakole birala ojja kulaba emikonde n'ensambagere
bwe birumba abantu. Oba ntegedde. Tuleme kudda okwebuza magezi mbwate biki. Wabeerewo okukaanya ne security. Kubana nibadde ngamba IGP simanya IGG but IGP manya yamita IGG. IGP abeere no ku kitebe tamanyi nnyo bifeeri bamuweereza biweereze. Ne buli district Kyagulanyi gy'anaabeera esindike representative waayo abo ba OCSID simanya abala DC bani batuule ne electoral commission babagambe nno bano bagenda yita wano. Bano bagenda yita wano. Bano bagenda yita wano. Kuba candidates banjawulo. Nalabyeko ne Nalala Mafabi naye yalidde Matereke ejjinja nga bamugaana okuyita mu kibuga. Nga bamugaana okuyita mu kibuga ne twebuuza mu kibuga bw'ayita mu Nalala Mafabi agenda kola kikati omu n'agamba mbu baddugaza ekibuga. Ani abagamba mu Jinja City yesinga obuyonjo. Batambula balya. Batambula basuula kasasiro. Already muina kasasiro ebigundi ebiremeddwa okujjibwawo. Muine ebisaaniiko ebiremeddwa okubeera nga biyoolebwa. Ate mwekwasa bagenda kuyita mu buyisi nga banoonya obululu. Actually kati njagala bbawaayo kintu kyakulabirako kirala. Abaana babadde nga bagenze kulaba Navio mu Serena Hotel Kampala. Kati Navio alina oluyimba lwe yayimba ne Bobi Wine Bad Man from Kamocha bere. Abaana DJ yalukubyeko bukubi nga ne Bobi Wine taliiwo. Nga ne Bobi Wine taliiwo. Serena yonna neesaanuuka. Kitegeeza Kyagulanyi alina amasannyalaze yaliko lubaale yaliko emmandwa z'ekika kyemba mumanya yaliko mwoyo mutukuvu yaliko kyekirala awo bakiyita batya kyekyo. Anyway, doctors have expressed concern over the rising number of women in Uganda who are seeking abortions. What was once mostly a trend among young girls and unmarried women is now increasing, being seen among married and older women. Abasawo beeraliikirivu ku ky'okuwakulamu embuto ekifuuse kati eky'okwejalabya ennyo nti edda byalinga birabibwa nnyo mu baana abato naddala bano ab'amasomero oba abawala abatannaba kuba nga beetuuka bulungi nnyo n'abakyala abatannaba kuba nga bawasibwa kuyingira bufumbo. Ne kati bagamba okugyamu embuto kugenze ne mu bakazi abafumbo. Okugyamu embuto kugenze ne mu bakyala abafumbo. Beebuuza kiki ekireese kino? Basawo beebuuza. Basawo beebuuza. Ne weebuuza abasawo babeera nga nabo bakyebuuza. Kati ffe tukiddemu tutya? Tukiddemu tutya ffe nga ffe? Ne lwaki ojjamu olubuto? Munoonya okuwaayiriza bajja b'abanyammwe. Buli muntu alina ennamba y'abaana be yaweebwa okuzaala. Ojja kujjamu oyo omu oleme kuddamu obutazaala. Otandika okugamba baakuloga naye nga weerabidde nti wakola abortion. Abalala muzifiiramu ne bagamba yafiiriddeeyo ng'ajjamu olubuto. Mufaaki bw'oba owulira toyagala kufuna lubuto stickinga ku condom. N'obwo obukerenda bwammwe omumira bagamba waliyo obufu. Bagamba waliyo obufu. Naye lwaki obeera weegatta ng'ate toyagala kuzaala? Bw'oba owulira oyagala kwegatta tandika okubala ennaku zo. Zino ennaku nfuna olubuto, zino sifuna. Z'otafuniramu olubuto genda weegatte, z'ofuniramu olubuto weekweke nga toyagala kulaba na ku musajja wadde n'omu weekweke obeereyo eyo. Kuba yo omusajja waakulabirako ye aba ayagala kwegatta. Aba ayagala kwegatta. Kati mu mbeera eyo kintu ekyo mulina okukitereeza bannyabo oba ontegedde. Anyway, Gilbert Bukenya the professor olunaku olwajjo yalambudde mpozi ate omwala
oba oyinza okuguyita Nakivubo Channel omugagga Miss Kigundu kwali mu kuzimba amaduuka n'agalambula ati nno wano nandirengera ate kati kyena oba mulengera kyenengera teweekanga nga ddiiru zino ne Gilbert azirimu no vice president yali vice president temwekanga ne ddiiru azirimu gwata alambula byaki atali government official tachi ali government official nti wabali mu government oba ali kya ex vice president tachi ali active nnyo biri awo na mu byabufuzi mukirize mbasibulire wano eno mbere bulungi mweraba.